osobola okutunnyonnyolamuko ku biri mu Rwanda process. Okay, ate lwakiŋŋaana. Era nkimanyi nti bangi nnyo mwebuuza ekintu kino. Naye temukiinaako answer ate mu comment section temukibuuza. Kaakati ono nga kaakiikiridde abangi. Kanjibannyonnyole ki ekigirimu? Kiki kyegenda okutuwa? Ngaffe abali mu revolution, abalwanirira obuwanguzi bwaffe. Nkiddamu abaagala entebe yaffe Museveni gye yabba. Okitegeera? Kigenda kutuwa ki? Rwanda process. Ngenda kugiddamu. Okitegeera? Kubanga nabagamba mu Uganda, mu revolution eno mulina okubaamu saddaaka. Okitegeera? Naye nga otegedde amazima. Okitegeera? Ng'ogategedde. Era nabagamba, if I am that saddaaka, so be it. Nembagamba nti I will reach that finishing line. Kubanga teri alina buyinza ku bulamu bwa munne. Era nabagamba, wembanga situuse, remember me. Katujogere eno Rwanda process. Kwa bingi bye bakwese. Under this process, tugenda kuba ebinyonyi bisatu n'ejjinja limu. Ebinyonyi bisatu n'ejjinja limu. Ekisooka. Bababuuza nnyo nti no Museveni mumutuusizaawa. Si we kiri? Eyo answer njirina. Era Rwanda process is an answer. Okitegeera? 2. Babakwese reports nyingi. Naye waliwo reports ze tugenda okuzuula. Eza bomwe zikuba abantu baffe. Tugenda zifuna mu Rwanda process. Then tugenda kumanya His Excellency Kyagulanyi yali atulimba oba yali tatulimba. Yakozesa statement 3 ze tugenda ogira. Just you don't have to miss a video. Kati ngake mungambye njibannyonnyole kankikole. Kwa buli jomba lagako gye tuli. Naye kati kanzireyo wansi mugenda kugimanya. Don't miss a video. Don't miss a share. Obango ina gwali ogisharingidde. Tulina ogoberera process eno paka gyegenda okuggwera. Nange kanzireyo mabega tugitandike. Okitegeera? Omusajja ono mujjukiranga batubbya akalunga tumulangiriddeko revolution yakozesa ebigambo bisatu. Yagamba ngenda kwambula Museveni ono ensi egenda mutegeera kikyali. Yali akitegeeza oba yali asaagamu? Ansa eri mu Rwanda process. Yakugamba ngenda kumwavuwaza abeere yala tugenda okumulumba nga ffenna twenkana. Yali akitegeeza oba yali asaaga? Rwanda process. Yakugamba ngenda kumulabisa ne wagende Kenya bamukube jeke. Yali akitegeeza oba yali asaaga? Rwanda process. Ntandikiremu kwemu. Emu kwemu. Katika tusoke twambule Museveni nga we yamugamba. Muna Uganda. Njagala mujjukire we bali baleta age limit. Museveni yazitebolinga mu mwaka gwa 2017. Ekyo mukimanyi nazitebolinga mu parliament. Era His Excellency Kyagulanyi wajja mu parliament mwaka gwa 2018 ekyo yasanga ku mmeeza nga kye kiri mu parliament. Era yutalo yasanga mu parliament 2018. Naye leero by then okulonda kwali kulake kumpi emyaka 4. Kwa sikai tubale 3 ejali jibulayo tulonde. Naye leero okulonda kubulako omwaka ogu in fact sina mwaka tegukyawira kubanga 2025 tutandika electoral process. Tonebuuzako lwaki reforms zino omusajja tanazileta. Waliyo kye otuddekawo n'okyebuuza. Kuba nakugamba eno revolution bakugattira ekintu nga nawe okirabako. Oli wakugattira ebintu nga tebigatta nga tobiraba aba akulimba oyo muwe kibuloka. Era nina nakubye ebibuloka wano okwange. Twagala wano negative energy when we have an active camp. Okitegeera? Wakyebuuzizaako ekintu ekyo. Olutuulo olusembayo guno omwaka parliament ebuzayo olutuulo lumu bagenda kukola budget oversight. Si bya reforms nedda. Bagenda kukola budget oversight. Mbokuwa amaaso miche binabera mu budget ya 2025-2026. Weewuza ku kintu ekyo lwaki libwe kityo. Tulina we tukakutte. Akutta akasajja. Lwakuba wali mu Uganda kakyabalaga nti kaamaanyi. Naye alina wakakutte. Tukalabisizza. Tutya. Mujjukira bomu ezaakuwa abantu mu mwaka gwa 2010 World Cup finals. Ethiopian village ekabalagala n'endala erugogo muzijjukira bomu ezo. Museveni n'asitula amagye n'agatwala Somalia mu Al-Shabaab ne Al-Qaeda balumbye Uganda. Balyoke waneno yali akikola kusika attention ya America kumukulaga nti no kumuwa trust tiye yasobola AMISOM mission. Ng'onako olwaleero His Excellency Kyagulanyi we yazze mukube wajjo kati Ruto yagirina yakalabisa internationally nti Museveni is under Al-Shabaab. Era Rwanda process ebigambo bya Ruto mwawulidde nti no tulina okukomyawo emirembe in the horn of Africa. Museveni ono abadde akulietinga ng'entalo ate namana janga problem solver. Eyo bomu tugenda kufuna answer ani yakuba abantu baffe bomu. Naye ng'olwedde be tulina ku mmeeza bali babiri. Tulinako Museveni, tulinako Kagame. Ani yakuba abantu abo bomu. Under Rwanda process is the answer. Nakugambye don't miss a video. Paka nga process ene wedde. Tugenda kwa tutegedde ekituufu. Okitegeera?
Then tujje mujjukira bomu ebbiri ze bakuba banna Uganda mu November muzijjukira 220 emu yali ku Parliamentary Avenue endala yali ku State Square muzijjukira ezo bomu era kuolo Museveni yakola ekintu kyekimu n'asitula amagye nga tasabye na Parliament n'agatwale Congo mwagenze kulwanyisa ADF mugajjukira muzijjukira ezo bomu kambi batere waneno mu birabe omanyi mulowooza abantu abamutogera mu ogezi kambi baterawo mu birabe kakati ezo bomu tugenda kufuna answer under Rwanda process kakati essaawa eno gye tulina ku Museveni ne Kagame ani yakuba abantu baffe under Rwanda process tugenda kumanya who is the real criminal era nga kino kinagwera nakugambye ono agenda kuba maze okusalawo entebe yafa agituwa mirembe oba ku mpaka wakkiriza akalulu kitegeeza wataita reforms zino kitegeeza agenda gituwa ku ddembe wabula wazireta ku mpaka mwetegekere kyonna ekijja nabagamba prepare for the worst to get the best okitegeera tugenda kufuna answer eyo kubanga already Rwanda process ebakutte Tshisekedi yalopa Kagame ate nga tujjukira ku bimwe byasitula abantu ekyasitula amagye ga Uganda ogende e Congo kyava ku bomu ezo nga za ADF naye leero UN report yene tugamba ti Museveni ne Kagame bali ba supporting abayekera e Congo yagenda kukubaani eyo yakuba abantu baffe bomu nga leero UN report ebakwata era Rwanda process bali mu kubawozesa bagenda kukubaani e Congo ebyo nakyo mugenda kifuna muwadde mwebuuza sente zammwe ze baayisa zalagawa ze baayisa akatundu bakaita North Kivu Museveni yali agenda okukola enguudo kali mu Eastern Congo sente zammwe Parliament yayisa tyegenze kukola nguudo ngeze Kampala zifaanana bwe zityo Museveni yali anoonyaayo ki enguudo yazikola oba nedda report eriwa ku sente zaffe ze baatwala bagituwe tugenda kugifuna mu Rwanda process nakugambye don't miss a thing because one of his excellence Kyagulanyi watulagira nti am unmasking the dictator okitegeera mukumu unmaskinga yakugamba tugenda kumutema ebiwawaatiro biwawaatiro ki byamutemye Amisom mission emugenzeeko kakati lero bamwinanga ku kulimino Amisom mission emugenzeeko bino bigambo bya Ruto lero bamwinanga ku kulimino Museveni yaluzinze ekifo echa East African chairman yakiruzinze okitegeera yakiruzinze lwaki bano bamwefuulidde ekifo kino ne bakiwa Ruto awo tujja tugenda kwata omu ku omu Museveni ono yabalyamu ati oluko okutuuka nabo okumulyamu olukwe ku lasti ekyo naye mugenda kimanya era ani ali emabega ga kino ekintu naye nga twabugambe the main force the main international player the one and only the elected president of Uganda is excellence Kyagulanyi akyakutte ne reform awo yakasajja tekannazireeta ukategeerako tubanja ntebe yaffe bana abazungu betwaleta ba allies twakuyetinga ba allies mu lutalo lonna ng'oli mu lutalo olina okuliyetinga alliance kakati feno gye twakuliyetinga ne bano ne Museveni nena akuliyetinga ye ne Russia let us see who is who ani yakuliyetinga ab'amaanyi ani agenda okuli enforcinga force ye kuba tuli mu lutalo waliwo kampu bbiri eyaffe ne ya Museveni eri mu Russia na mu China eyaffe eri mu America na mu Ngereza kakati tuli mu kumutema biwawaatiro kakati ndowooza okitegedde twagala kumanya ebiwawaatiro bino tubiteme tutya eyo Rwanda process ye answer okitegeera ekintu kino so kakati njagala enkya tuprovinge nti financially amutuusizza kuba yabagamba ngenda mutema ebiwawaatiro then ngenda kumwavuwaza tumulumbe nga ffenna tuli baavu tumutuusizzaawa guno omwaka guggwako mbagambe Rwanda process egenda tuwa answers zonna mugenda kumanya Museveni we tumutuusiza kati mukumutema ebiwawaatiro mutegere ntwagala tulage ensi nti M23 ye ADF ekyo twagala tukirage kubanga ne mu ICC omweni gyali naye koni talabikako omweni muloza tabyogite yabyogera UAICC eryokegame muno egenda kulinywalinga investigations mulowooza ki ekikutte reforms Museveni ono okubanga tannazireeta the answer is Rwanda process nakugambye all eyes on reforms kubanga wano wagenda okusalirawo either tuwe entebe yaffe forcefully oba peacefully enkya njagala nkulage Rwanda process eno biki byerimu era his excellence Kyagulanyi agikozesezza atya okuba nti yavuwazizza Museveni financially ekyo nakyo mugenda kukimanya mutegeere ani ogwe mwalonda kiki mwalonda yatulyamu olukwe oba nedda nabagambye ffe tulina kampu ey'amaanyi respect my president respect fighters respect the diaspora respect the foot soldiers respect the media warriors twegweko enkya tugenda tumukoze tutya economically wenzija then at last tugenda kukwata president omuku omu Museveni yabakola ki batuko okumukuba protest vote kuba chairman